Goba obwavu mwagataliiko nfuufu. Wiiki ewedde omuvubuka ono Alan Musisi Muyonjo omutuuze w'e Mukono wali eŋŋandu yatutegeeza nti oluvannyuma lw'okusoma digiri ye mu by'embeera z'abantu n'okukwataganya abakozi mu bitongole omulimu gwasooka kumubula era bw'atyo n'asalawo okwenyigira mu kufumba n'okutunda ebyokulya ebyangungu oba biyite obumpwankimpwanki mu kifo ky'okuzinga emikono ng'abayivu bangi bwe tukoze ennaku zino. Era okusoma siyinza kikulembeza nti ate munnange nze yasoma nti bandaba batya mukka. Embeera yonna ezze tusobola ogikoleramu kubanga ffe tunoonya kyakwebeezaawo, buli muntu asoma anoonya kufuna. So kati ffe twafuna layini kwe tufunira ne tugamba kale bwe tuli batufunye n'awalala eriba ennyongereza. N'osanga omuvubuka balina ettaka enjuwa eri awo eri free teriiko nti ki naye ye n'agikozesa kimu kyagifunamu ng'obugagga kwebaka mu tulo kuva kiro paka kiro ng'ali omwo yeebase. Kati oluvawo n'agamba waayi kaŋŋende nnoonye kalimu anti digiri ye gy'alina mu nju gye yeesigulirako. Kyokka n'akasente akamutambuza okugenda okunoonya gundi okutambuza empapula ezo akasaba muzadde ate yamuweererera gwasika mu nsawo oyo aba afuuse nga munyazi. N'onyiigira gavumenti nti ate kati gavumenti etuwadde obwavu bututta lwaki. Buli muntu alina kuyiira mu bwongo bwe n'abugaziya kati eyo gavumenti gye musangira n'emukwata ku mukono nti waayi tulabye weefubyeko jangu tugende mu maaso. Ku mulundi ogwo yatusuubiza okutuyigiriza engeri y'okuteekateekamu ebyokulya eby'enjawulo bye bakola oba oliawo naffe tunaabaamu kye tujjamu ne tuganyulwa nga bo. Katutandike ne Gonja gwagamba nti afuna kiralu kubanga abantu bangi bamuwoomerwa nnyo era n'olwekyo akatale ke kanene ddala tayinza nakkamalawo. Agamba nti Gonja ow'okusiikwa ateekwa okuba ng'ayengedde ekimala anti omubisibisi tawuma bulungi so nga ate aboleredde atawaanya nnyo okusiika. Kati Gonja ono twekikuta ekyo kisumbulako obusumbuzi towatanga ttoko osumbulako kisumbule nga munno gwe mba mukola naye akuyamba uko mukola ki omusalaasala buto n'akyamuka bulungi ng'ossaamu Gonja oyo mpola mpola aleme kumenyekamenyeka nakola kimere kuba bw'osuulamu omusuula akola ekimere yeekwatamu n'akola ekimere n'asensebuka n'afuuka obutundutundu ate obwo tebukola bulungi bizinesi. Era bw'oyisaawo ekiseera ogenda okuba batandise okukyusakyusa kkala ng'avaamu akabadde akeeru oba akayero ng'atandika okuba nga ka brown. Kati ka brown ako bwe kajja ng'omanya oyo Gonja ayidde oluusi omuyira bw'omukonako bw'oti n'ekijjayo kyabeera akola ki alinga akalubamu omuyira nga muli alinga akazeekaze ng'omuyoolamu ng'omusaala ebbali katimba ng'atonyamu kabutta abantu tebatera kwagala nnyo bya butto akatimba omulekako eddakiika nga 3 kunnya nga muteeka mu kiveera ekinene empewo bwetamuyitiramu kuba empewo buli lwemuyitamu ayonooneka. Kati bwe tutuuka ku kyokupaakinga tumupimira kaminzaani ka digito tupima grams 108 mu buli kaveera kwegamba buli kaveera ne bw'osanga nga akaveera akamu kalinga akatono ne grams ziba zenkana obuzito. So ne tumupaakinga bulungi ne tumusiba ne tumusaako kalebo Gonja yamala ebbanga ng'omuterese era mu supermarket gye tumutwala amala emyezi 4 nga tannayonooneka. Ku Lwokusatu olwa wiiki ejja nate Muyonjo ajja kutuyigiriza engeri gy'okolamu obundaazi buno ennaku zino bwe bayita buddadiizi. Wagamba nti nabo abufuniramu ddala omudidi gw'ensimbi naddala mu biseera abaana bwe baddira ku masomero wamu n'ennaku ez'abazadde okukyalira abaana baabwe. Obwavu mwagataliiko nfuufu.